And welcome to yet another edition of Share with RKB. Ruth Kalibala Bwanikanga bulicho. Era nga nebaza okubanga kwemuli andi mwebale kubanga mulaba yona gye musinzira okubanga mutulaba omwezi ogw'abaami guno gwa June naddala abataata nze ngubawadde gwonna era nga nguzjukiza bujjukiza nti taata kuyisa emirundi emeka beera taata alabika obulungi. Taata asanyusa sigenda kukowa ku kyogero ekyo taata yeerabirira okuva ebweru paka munda. Njagala kugamba okuba nafe aba Nova Natural Organics balina kashia bata kano taata kesiga ekola bike bulungi okukwatako mu ngalo ezo nga zirabikira ddala omulimu gw'okola nakyo si kirungi. Siganya oyinza okuba oli makanika naye makanika asobola n'obugalo bweweera. Makanika asobola okubeera ne skin eri smooth newa bodaboda ng'osiba mu musana you need this shea butter. Sinakindi ne kano ka sunscreen tosobola okesiiga banaffe aba Nova Natural Organics bobokka bojja okusaako ebizigo tebyerusa ayagala okweruka mukwano kiro si kikyo. Ne oba oyagala okulabika obulungi Nova Natural Organics goba olowoozaako 100% natural ate nga bikola ku skin types zonna newobeera nga oba skin eri very sensitive ono shea butter akolerako ddala bulungi ddala. Bano bakama bange mu programu eno eya RKB babale kubanga kooli nga bagambye nti omwezi guno gw'abaami bataata bintu bingi abaami betubuusa amaaso naye ate oluusi ne tulemesa okuba nga tukola n'ezzadde lyaffe mu ebyo twogerako ze ndwadde ezikebererwa mu mubiri gwaffe. Abaami basajja batono nnyo abaga nti kati kangendeko nkolereko ka check up nga sirwadde omala gwa wansi kuba endagala abasinga temwagala dimalayo naye ate ng'oluusi mumanye nti bwe muba muvudde mu famire eyo tesigala kyekimu kubanga gwe mpagiruwaga ey'amaka ago buli maama n'abaana. So saza olunaku olwayo negattibweko dokita wange Dr. Kigongo Mbaga era ng'ono urologist okuvaawo e Nansana ngenda basaba ababuuzeeko ayitandike n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro bataata babaddewo batya nga balamu. Sanyiza okubeera naawe olunaku olwaliro. Ale weebale kunkyaza Ruth. Bali kukkiriza n'ojja. Saba babuuzeeko. Mbeera musanyufu nnyo okwogerako eri abalabi baffe mwenna gye muli. Amannya nga bwe bagambye Dr. Mbaga Kigongo omwezi gw'abataata ndi musanyufu nange okuba nga njogerako eri abantu abatuwuliriza. Edda bwe twakuliranga buli muntu alina ekkooti abataata buli alina ekirivu abataata. Taata y'ani? Taata endowooza taata y'omu omwami nga muzadde nga alina amaka ate nga alina n'obuvunaanyizibwa. N'obuvunaanyizibwa. Atwala obuvunaanyizibwa okulabirira famire ye. So oyinza okuba ono nga ye alina obuvunaanyizibwa kulabirira abaana n'afuuka taata automatically. Waliwo n'oli abazadde. Is that what you're saying? Kyetaaga nga byombi biri wamu eriyo abaagala ekisinga okuba common ng'abaana obazadde babo era n'obatwalako obuvunaanyizibwa obalabirira. Kati katusobonoza ku kyokuzaala. Abaami bwe baba bamuzadde nga mwami ng'alina ebitundu ebizaala automatically azaala oba kibakuffe omukazi nti ze mufuula taata nti nzinza okusalawo okuzaala oba obutazaala? Omutonde bw'omwami bw'atondebwa nga mulamu abasinga obulungi obungi bwe bakula basobola okufuna abaana okuzaala n'omukyala. Naye abaami abamu bambi yadde baatondebwa nga obutonde bulabika nnomo naye balemwa okufunisa abakyala embuto. N'obaawo ne kapo nga tebafuna mwana ate nga omanyi mu culture yaffe tusinga nnyo okunenya bakyala naye nga ekizibu kisobola okuba side zombi. Ku mwami kisobola okuba ku mwami kisobola okuba ku mukyala almost emirundi gyenkana 30% ku baami 30% of the time ku bakyala the other 30 buli omu ng'alinako ekizibu. So bambi wabeeyo nga mwami ng'alemeddwa okufuna omwana kiba kirungi agendeko mu ddwaliro yeekebeze. Omusajja asobola okuzaalibwa nga tazaala? Kisoboka. Omwami asobola okuzaalibwa nga tasobola kuzaala gye bali. Ng'ate alina obusajja? Ng'obusajja bwakula bulungi naye nga mu DNA oba ndagabutonde ye ebulamu ekirungo ekisobola omukkiriza okuzaala. Abo babaayo nga bamuzaala bulungi be bazadde be bali nnomo naye awo mu kukula ng'omwana akula mu luto lwa maama we ne wabaawo damage ekolebwa ku nsigo ze oba ku DNA ye n'alema okuzaala. Damage ekolebwa ku nsigo ze? Entula eza wansi testicles. Kino kiva ku nze wano mu antinento nti waliwo ebirungo bya simize emmere gyesiridde oba jasi mukama bamusindise nga bw'ato bw'ali.
oluusi kijja nga kya butonde naye oluusi ebizibu ebibeerawo ng'omukyala ali lubuto emyezi 3 egisooka omukyala ayinza okufuna omusujja ogw'amaanyi ne gugenda ne ku lubuto ne gutawaanya omwana n'obutonde bwe oba ebiragalalagala tulowooza ebiragalalagala abantu bye bakozesa nga bali mbuto bye tutamanyi oluusi ebiri habo naye nga tetumanyi oba biriko obulabe oba nedda waliyo amadagala nga geetaagisa nga chemotherapy omukyala w'olubuto waafuna kansa ne bamuwa eddagala lya kansa liyinza ogendako ku beebi ne limutawaanya so ng'omukyala ali lubuto kisoboka okubaawo damage omwana n'azaalibwa nga tasobola kuzaala baana be. ddagala ki eddala dokita awoonye nga tukyali ku lubuto? So amadagala naddala aga chemotherapy gajjanjaba kansa ge gasinga amadagala ge tutamanya aga habo mu habo medicine tuba tetumanyi kiki kyebataddemu so omukyala alina waaba olubuto emyezi 3 egisooka tuba beegendereza nnyo buli ddagala letuteeka kasa tetulimuwa okuggyako ng'alyetaagira ddala nga lyakutaasa bulamu bwe. So omwana wano kawuka awo asobola okubeera important oba ayinza okuzaalibwa ng'ali nnomo naye nafuka important along the way? Byombi bisoboka. Eriyo abaana abazaalibwa ng'ali nnomo bulungi naye bw'agenda akula ne wabaawo obulwadde obutataaganya obutonde bwe awo n'afuuka important nga takyasobola kuzaala. Okugeza endwadde edda twayogerako ku obulwadde ng'obwamambulugga mumps buzimbya amatama bumanyi n'okukka wansi mu ntula bwe bukwata entula zombi ne buzoonoona omwami aba asobola okulemwa okuzaala. Oluusi wabaawo endwadde ez'ekikaba nga ze tuyita gonorrhea omuntu omusajja wa bulwala n'atafuna bujjanjabi kisobola okuviirako enseke z'omwami oyo okuzibikira n'aba nga takola nkwanso tasobola kuzaala. Abaana abato kansa w'abaana abato oluusi bwe tubawo eddagala lya kansa n'awona kansa n'ayitawo n'akula naye nga damage ekoleddwa oyo naye aba yazaalibwa nga mulamu bulungi naye kati bw'agenza okukula nga omubiri gwe tegukola nkwanso oba spams so ekyo nakyo kisobola okuviirako okulemwa okuzaala. Waliwo ebintu by'olowoozaako n'ogamba bannange? Yes, biba eba sad story ofuna omwana omuto yakafuna mwana munne naye nga ogenda omukola testing nga mulaba nti tekisoboka kuzaala. Abamu abatazaala we tubakebera tuzuula nti tusobola okuzza obutonde bwabwe n'afuna omwana abamu batulemerera. Abamu oyinza omugamba tukuwa eddagala no improvingako chances ez'okuzaala ne zambuka. Oyogeddeko ku mambulugga twakulanga tulaba nga batusiba obuwuzi mu kifuba bikola ebintu ebyo? Sirowooza nti bikola, tewali research eraga nti bikola. Okusanga mulimu n'akatula ne zirema okukkirira wansi. Naye nga idea yali yeeyo kuba bajjajjaffe baali baakiraba nti abantu abamu walwala amambulugga gakkirira wansi ne mu ntula so kye babanga baziyiza naye si kisuubira okuba nti kikola. Kati omwana wange baba aludde amambulugga nkola ntya naddala omulenzi? Omutwala mu ddwaliro ne tumuwa obujjanjabi obukendeeza ku bulwadde obwo busobola okuwona mangu. But then we understand nti amambulugga tebagakuba mpiso. Bwe bakuba empiso biwulira nti omwana bw'alwala amambulugga omusiga bbululu omuwa binnyogoga n'omusiba akatula mu kifuba tebamukuba na mpiso. Nakiwulirako nange naye waliyo eddagala ery'empeke so empiso zeetaagisa mu bali severe naye abasinga obulwadde tubujjanjaba n'empeke so ekyo tekyeraliikiriza. Nkimanyi mu buwangwa bwaffe eriyo endwadde nnyingi ze bagamba tokkiriza mpiso naye sikakasa oba bituufu. Ogenda mu ddwaliro abasawo ne bakebera omwana basobola okuwa amagezi ne bakubuulira ekyetaagisa. Amambulugga gano gava ku ki era tugeewala tutya? Amambulugga bulwadde obwa infection obuva ku buwuka obutini viruses so butambula mu masomero obuyitamu so usually ennaku zino waliyo zi vaccine ezikendeeza viruses ezo so omwana olina okumakinga sure omwana gw'ozadde afuna okugemebwa mu budde nga bw'alina okuba. Manya ntya nti alina mambulugga? Omwana aba mulwadde awulira obulumi n'okuzimba mu side nga mu matama n'omusujja then wogenda mu ddwaliro abasawo we bamukebera nabo ne bakakasa nti ddala kino bwe bulwadde. Tebuli common ennaku zino tutera kubulaba
ndowooza vaccine yabukendeereza ddala. Kati omwana afuna akuze avubuse waliwo betulina okukola okuyambako omwana afuna enkwanso ze zibeere nga maanyi kwala omuntu gwoga nti alina enkwanso naye tazaala. So kituufu omusajja waaba ayagala okuzaala bulungi yeetaaga ebintu bibiri, enkwanso nga ziri mu bungi obumala n'ebirungo. Waliwo ekirungo ky'omubiri munda kye tuyita testosterone hormone eyo byombi birina okuba nnomo okulaba nti omwana azaala bulungi. So enkwanso zo tuzibalira mu millions bukadde na bukadde. Buli mwami we yeegatta n'omukyala ziba millions, 80 million, 100 million and above sperms. Tuzibala mu millions every ejaculation. So omwami yanetaaza ezo total millions nga 40 million and above. So oluso zigenda zikendeera emikisa z'okufunisa omukyalo olubuto gikendeera. Kuba yadde weetaaga sperm emu yokka okufunisa omukyalo olubuto naye all these millions are released emu yeeballake okutuuka wali eggi nefunisa omukyalo olubuto. The rest die. Tobula twetaaga nnyo okweyagala kubanga sperm kaye kalina amaanyi mangi ne kayuga mu million and millions ne kasalawo kagwambe nti nze Ruth tulina okweyagala ennyo bannange. Kituufu. It is a game of chance. Okitegeera. So kati omuntu ono bw'aba nga zisse wansi kasa yeekebera nga sperm ziri wansi we ye namba gy'oyogedde agetinge worried. Yes, alina okuba worried. So abantu abasinga tebamanyi nkwanso mmeka ze balina. So si test gye tukola routinely naye woba osazeewo olina omwagala okwekebeza temunnafumbira oba omwami alyokke musobola okugikola. Akebera sirimu yekka. Teri routine. Naye ekisinga abalala kwe bazibukulira amaaso nga babadde wamu mwami n'omukyala basula mu nju emu banoonya omwana nga tajja mwaka ne guyitawo. Awo tubakubiriza okujja mu ddwaliro. Aye nno n'osanga nga tebaza okusaawa omukazi gw'otandika becoming worried. Kasizaala n'ogenda ku buli gayini facility center zonna n'ozitambulamu omwami yali comfortable banywa kabbiya okitegeera yamanyi mukazi gw'olina okufiiramu ekyo okitegeera paka lwafuna abantu ab'enjawulo ng'alaba tebakola kimu tebafuna mbuto naga wait a minute oba nze nina ekizibu. Naye kati omwana wange ono natandise ddi omukebera nze nga maama nga mmutegeka for example nga bw'ogamba nti kati omwana akuze nyinza okuba sitegedde nti omwana wange tazaala nsobola omuyambako eno nga omwana akyali muto. Ebintu ebimu by'olina okulaba nti omwana ono akula bulungi mu butonde bwe lwakuba abaana bwe bakula kasita bayingiramu aba primary oba tukyabakwatako tukyabanaaza naye osobola omubuuza n'oyogera naye. Kati okugeza nga puberty okuvubuka waliwo enkyukakyuka omwana z'alina okubaawo naawe mami n'oziraba. Okugoza eddoboozi lye lifuuka lisajjakula likyuka. Ayinza okufuna obwoya mu nkwawa oba ku bitundu by'ekyama oba obulevu. Obulevu buno bwo abamu buba bwakika nga tebabulina so tekitegeeza nti omwana waatafuna bulevu. Alina ekizibu ekyo nino kikiryalinga mangu. So obulevu eddoboozi omubiri gwe olaba nga ebimu ku ebyo tebibaddeewo ku myaka gya puberty wakati wa 13 ne 18 awo. Awo ojja mu ddwaliro ne tumukebera kayinza okuba alina obuzibu ako ke kamu ku bubonero bw'oyinza okulaba gwe n'ojja mu ddwaliro. Ekirala abaana tubakuze nga balamu bulungi emibiri gyabwe nga giri mu shape balina obuzito obw'ekigero nga tebuli excessive. Emmere ezimba emibiri egiwa obulamu nga mulimu ebibala n'enva endiirwa ebyo tubissaako nnyo ssira n'okwewala ebiragalalagala ebitawaanya omubiri ebibeeramu kunywa sigala enjaga n'omwenge oguyitiridde byonna bikendeeza emikisa gy'okuzaala. Dokita ogeddeko ku ddoboozi ettini omwana alina okuba n'eddoboozi nga ttini toleka abasajja boogera ng'abakazi ng'ayinza okuba alina ebirevu nga akaloboozi ka kikazi ono ye aba tazaala. Si kituufu so tosobola kulabira ku sayini emu zikwatagana abatazaala byonna bibulawo. So omwami ogenda omukebera ffe bajja mu ddwaliro ogenda omukebera nga wansi talina obuviiri obwo nagamba n'okugamba ndi mpeereza myaka 2 nesishevinga nga kuseetaaga tebujja. So byonna bibula lumu si kimu kyokka eddoboozi terikyuka obulevu tebujja omubiri gusigala rounded omubiri gw'abaami guli muscular hard
ogw'abakyala guba a bit cave and rounded. Ebyo byonna changes ezo toziraba, byonna obitwala lumu oba tobiraba, awo ogenda mu ddwaliro tukebere tulabe oba omwana ono alinako obuzibu. Nakula ndaba mama wange ng'ayisa ejjezi ze ku brother wange. Ng'akola ki? Yamuyisako ejjezi ze bw'alwawo okumera obulevu. Bwe buyinza okuviiramu omwana okufuuka important ebikolwa bye tukola ebyo ng'abazadde. Ekyo sikisuubira, kiva ku ebintu bibiri. Ekirungo ky'omwana kyalina ekya testosterone we kiba tekimala kye kiyinza okuviirako nga either damage yakolebwa dda muba mu buto bwe kye twogeddeko, naye ebirungo bye baba birina bulungi obulevu ne butajja abaami abo bazaala bulungi. Ate waliwo abaana bamera amabeere nga balenzi n'okufuna hips n'afuna n'ebbina ng'afaananira ddala maama we. Kyaseza okuzaala zino zibeera zenkana ki? So omwana waaba alina ekikula bwe kityo tuba twetaaga omwekebejja. Oluusi ebirungo by'omubiri bikyukamu kubanga waliwo ekirungo ky'abasajja kye tugambye testosterone, eky'abakyala basinga kuba ne estrogen. So oluusi balance ogenda omusanga ng'ebirungo bifaananamu eby'abakyala, kiyinza okukireeta ekyo. Era bwe tuba tukirabye mu ddwaliro tuba twetaaga okumujjanjaba asigale mu sex entuufu yatondebwa. Abamu babuzaabuza abaana abamu babazaala naye nga ddala omwekebejja ebitundu bye ebyekyama tosobola kwawula ddala ono mwa bulenzi oba wa buwala. So awo tukola DNA text yetubuulira bwe tulaga nti ddala mwana wa bulenzi, awo ne tutandika omuwa. Dokita akoyogedde kaliso ddi omwana ng'abuzaabuza nga n'ebitundu ebyekyama nabyo nga bibuzaabuza nabo gye bali. So ayinza okuba nga obutonde bwe wano alinga alina obusajja akantu kawanvu bwe kali, naye no wakati ku kisawa wali entula nga weeyawuddemu waliwo omuwaatwa olaba nga abadde agenda okukola n'obukyala. Bibeerawo awo ebirungo bye ebya testosterone waba ali mu lubuto byali tebimala, tebyatuuka ku leve emala y'abasajja, tebituuka ku leve emala y'abakyala, biri awo wakati. So n'akuna obutonde bwe nga bwombiira abo tubalongoosa ne tubatereeza okusinziira DNA ekyegamba. Okebera DNA n'okakasa nti ddala ono mulenzi oba muwala, then n'okola operation emufuula kyalina okuba. Era nga tukyali ku kikula ekyo kyennyini dokita, waliwo n'abaana abolaba nga ekinyama kyeno waggulu kirina nayo kibukka n'obusajja nga olina kukwata bukwasi n'ozuuminga ini okalengera. Oyo naye asobola okuzaala abaana kifaananyi? Oyo asobola okuzaala bulungi, abaana tubalaba nnyo. Yes, wano ku busajja bwe ng'akula ekinyama ne kibikka paati y'obutonde, abo nabo bangi. So kye tukola either tubawa amagezi okukendeeza ku weight waba alina obulwadde bw'omugejjo oba nga kyekikula nga si munene naye nga ekinyamanyama ekyo kiri wano wansi, basobola omutereeza naye yazaala bulungi. Ekyo tekibulemesa muntu kuzaala. Edda abaana basambanga emipiira nga ffe tuwagira eno, wali bawe bati wano yenyola wansi nakola batya. Bwabanga footballer nga zafuna embeera bwetyo kiyinza omuviirako naye obutazaala nga buli kadde bamukuba nnyo like awabeera ensigo ze. Kituufu injury ku nsigo ezo oba entula esobola okuleeta obuzibu mu kuzaala, naye kiri rare kubanga abaami batondebwa ensigo ziri bbiri. Ate abasambi b'omupiira bonna obalaba baba mu free kick bonna emikono bagisa wano bagezaako okwedifendinga. N'ekirala natural nga wolaba okutemya kuno nti bwe mba nkona ku liiso otemya natural ne wansi waliyo ebinywa ebisika testikero ne bigitwala mu yeekweka. Kyova olaba abakyala abamu bw'aba anaaza omwana we ojja musanga ng'omunaaza ogenda olaba obutula tobulaba buddusi. Amazzi aganyoga bwe gamukwatako oba omukonako ku bisambi nga budduka bwekweka eno nga ku lubuto ne bumala ne budda. So ezo zonna defense systems weziri, naye sports ezo ezisinga naddala oba cricket, kickboxing oluusi baba ne bye bambala ebikuuma obutonde bwabwe. Naye mu mupiira tetutera kukiraba nno. Tulabanga basamba omupiira nga tuli bato nga babeera bagamba bamukubye balls nga yakwata kwati ne bamusunda. Kisoboka ne mu accident, road traffic accident kiri rare, naye nalabako omu nga bambi yafuna injury ku ntula ze nga kigenda kumutawaanya okuzaala. Kisoboka injury eyo wetawaanya ensigo kisoboka okubaawo. Dokita oyogedde ku kyokuba nti budduka ne bwekweka mu lubuto.
naffe tukirina nedda abakyala tebakirina ono mu lubuto kiba kirazzeewa waliwo gye buva gye budda kubanga entula z'abasajja ziva mu lubuto omwana waba tannazaalibwa akyali mu lubuto lwa mami we zibeera mu lubuto zikka bussi ne ziyitawo ne zituula mu kisawo kyazo mu scrotum so essaawa yonna busobola okuddayo ne bukomawo anytime so bw'obutonde bwawula omwami n'omukyala amagi g'omukyala gatondebwa nga gabeera mu lubuto munda ekisero kyago ovaries naye ag'omwami gatondebwa nga tegaagala bbugumu so go gabeera bweru mu scrotum weewatyo we gasinga okukolera obulungi waliwo abamu nga ensigo zaabwe tezikka abaana abamu waaba ensigo tezikka nga zalemera mu lubuto gye bali omwana omuzaala mwana wa bulenzi naye nga buli w'omunaazi ensigo toziraba either olabako emu oba toziraba zombi abo nabo baba mu buzibu ayinza okukula n'atazaala so ekyo ekirwadde tukijjanjaba mu ddwaliro ne tukola operation obusigo ne tubussa wansi n'asobola okuzaala bulungi eyo operation eri effective ng'omwana yenkana bbanga ki omwana waba azaaliddwa ng'ensigo ze tezakka wansi operation erina okukolebwa ku myezi 6 oba paka ku myaka 2 bw'asukka emyaka 2 tuba late naye still operation tugikola ku 3 ogikola ku 10 naye bw'asukka nga 17 and above eba tekola ne bw'ozissa wansi tezijja kukola nkwanso ziba kati ziyonoonese so operation ekolebwa mangu nnyo ng'omwana akyali muto ekitegeeza maama wano nina okufaayo nnyo okukebera omwana oba taata yalina okukebera normally mu ddwaliro nga tebanakusiibula bandikukebedde lwakuba omujuzo we guba mungi ozaala ne bakusiibula naye nga abasawo nga tetonnasiibula mukyala azadde okebera omwana alina kuva ku mutwe paka ku bugere n'olaba nti talina kikyamu kyetaaga bujjanjabibwa mangu ekyo kiba tekikoleddwa omuzadde yenna anaaza omwana ye opportunity mu kumunaaza ey'okukebera abaami nabo ennaku zino banaaza abaana oba banaaza naye bana kajja kungwako banange sikasobola biki yes so abaami nabo beetaaga batwala obuvunaanyizibwa bakebere ku mwana oba omwambaza oba omusiiga bizigo eyo yonna chance kulaba nti tewali kizibu kati oyinza okera ku makya mama w'omwana nga akyogerako siyakiyita naye nga mukama amujjuludde taata olina okusigaza omwana so olina okutekinga note of so many things omunaaza omulaba atya waliwo abaana abamu nga bw'akaaba awaga ng'azimba wano kiba kiki ekyo dokita kirungi olwose n'okireeta nga buli lwakaaba wansi eno wazimba eyo kitegeeza ffe mu basawo kye tuyita ania oba hania mu luganda bagyeta ania so ebyenda oba amasavu mu lubuto biba biwagaanya okusindika okukkirira wansi mu scrotum obutula gye buli so waba wasigalawo muwaatwa nga tewaggalwa omuntu mu butonde bw'obutuufu ebintu by'omu lubuto bisigala mu lubuto naye by'omu scrotum tewabaawo muwaatwa ebiyita naye guba tegwaggala buli waateeka pressure ku lubuto wano wansi wazimba either wabaawo amazzi agakkayo oba byenda oba masavu ekyo kye tuyita hania usually kiruma nnyo kitawaanya abaana bakaaba nnyo tebaba healthy tebaba tebeeyagala so kukaaba butagejja n'ekizimbe nnyo butagejja kuzimba kyekirala mabyoka ebyo byebisinga obukulu byolabirako nti kirabika waliwo obuzibu because lwaki nkikubuuziza ekyo waliwo taata ali eyo nga yali mu bulamu bw'omwana we either maama yamumusuulira oba maama mukama yamujjulula kati ngeri tuli mu mwezi guno ogwabaki ogwabataata kuba kale taata alina okubeera involved awo ne ba stay home daddies nga maama yakola bamuwadde leave ya mwezi gumu taata agenda kusigala aka n'omwana taata takola maama yakola remember covid yakyusa ebintu bingi nnyo so kati taata alina okuba nga alina ebintu alina okutunuulira amanye nti omwana wange alina buno obuzibu kituufu are there also amakerenda oba syrup zetuwa abaana baffe so baviirako ekyo amadagala ge badesigninga okuwa abaana tumakinga sure nti gali safe naye ebimu ku madagala ge tukozesa naye nga tulina warning twagogeddeko amadagala agakozesebwa mu kansa gali lubuto n'okujjanjaba kansa w'abaana omwana walwala kansa bamuwa eddagala naye oluusi litaataaganya
ebirala biba bya ddagala ng'omukyala ali lubuto erikozesebwa oba ebiragalalagala ebitali ddagala lya mu ddwaliro bye banywa oba bye basinifinga byebyo ebiyinza okutawaanya kisoboka amadagala okutawaanya obutonde bw'omwana. Kati bino byogeddeko ndabanga abali mu myaka egino egy'abavubuka. Kituufu. Biki ebisinga okutawaanya abavubuka ebiso baviirako ngeno na mwana wange muzadde mulamu naye kati tumeba kati avubuse eddoboozi likyuse afunye obuviiri buli wamu wonna sikyasobola mubikkula. Biki ebyo omwana wange byasobola okuba nga akozesa byasobola okulaba ne mwana wange ayinza okufiirwa nasifuna bazzukulu biki bye naali tunulidde dokita? So omwana aba akuze bulungi obutonde bwe buli nnomo naye edda eyo n'afuna ekintu ekitaataaganya obutonde bwe usually ebbugumu ery'amaanyi ebitundu by'ekyama eby'abaami tebyagala bbugumu. So emirimu gye bakola ng'abakolera mu ffumbiro oba ku sigiri tubagamba bateekewo baariya ebbugumu lireme kubanga likuyingira. Baariya kikyotegeeza mwekyo? Wabaawo esigiri ebeeri balina aka metallic ke bateekawo aka reflecting ebbugumu. So ebbugumu lireme genda straight. Tulowooza nti fertility oba sperms z'abasajja bonna mu nsi zigenze zikendeera over the last 30 years. Bajjajjaffe balina sperms nyingi nnyo okusinga ffe emirembe gyaffe zijja zikendeera mpola mu nsi yonna. So tulowooza nti ne bye tulya edda baalyanga emmere erimu health erimu ebiriisa etava mu factory. Ffe tulya mmere kati eyise mu factory nemala mu supermarket emyezi nga giigyo n'olyoka ogirya. Yes. So ebyendya tulina obbisaako nnyo essira. Buli lunaku ffe tukyalirako mu Uganda tulina enva endiirwa n'ebibala bikyali affordable. Buli lunaku tuba nandiyagadde buli musajja ali eyo obe ng'oli enva endiirwa n'ebibala. Bamaze ne bakujjukira akajuisi bakaleese. Silence my phone. Thank you so much. Akakunywa aka green bategene ki doctor bakwetedde ka green. Green juice. Jikoni classic. Yes. So oba olaba ekyokunywa ekirimu ebibala vitamins naddala vitamins. Omubiri gwetaaga ebiriisa bye tuyita vitamins okulwanyisa endwadde okujja obutwa mu mubiri. Ebyo ebintu twali twabignowalinga naye kati tukiraba kati nti ddala bya mugaso nnyo. Bantu ki abasinga basonyeza abali ba candidates b'okubeera ne infertility mu basajja like mu bavubuka nga bonogamba nti anywa nnyo omwenge? Yes. Ebintu ebikendeeza fertility mu balenzi okunywa ennyo omwenge kiri kimu ku byo kikendeeza nnamba ya sperms. Okunywa sigala nako sigala mulimu kwobo twava ku kyokugamba nti sigala tumanyo agenda mawugwe n'agonoona naye ne musaayi atuuka mu bitundu by'abasajja mu ntula zaabwe n'akendeeza sperms. Omwami anywa sigala aba ne sperms ntiniko okusinga abo atanywa sigala. Kyekimu n'omwenge oguyitiridde then n'obulwadde obw'omugejjo okubanga tokola exercise n'oyongerako weight nga buli mwezi oyongerako kikendeeza sperm count. Kati akazannyo ka sperms ka probability asinza sperms ennyingi yazaala amangu mukyala waafuna mangu olubuto. Bw'oba olina ntini alwawo nza okutwala myaka na myaka oba n'olemererwa ddala. So tokkiriza sperms okukendeera, tokkiriza weight gain, tokkiriza okwewala endwadde ezo nga sukaali oba ofuna sukaali ne pressure mira eddagala ng'abasawo baba bakulagira then omwenge ne sigala byebyo bye tusobola okwewala okukuuma generation yonna nga bazaala. Ennungi. Dokita olina kyotoyogeddeeko abaana balenzi abasinga bakola nnyo masturbation. Eri very common. Yo otujjeko kansa tutuneko nebyobutazaala oba just kansa yeka gwe tutunuulira yekka? So masturbation abaana bajetanira nnyo. Balina ensonga nti bayamba okwewala oba obulwadde obw'ekikaba naye erimu obuzibu. Mu maaso eyo otuuka okuriletinga ne mwana munno ne kiyinza okufuuka ekizibu. Ekyokuleeta obutazaala eyinza obutakireeta direct tekendeeza sperms zo
tekendeeza hormones oba testosterone ebizibu byayo biri mu nsonga z'omu kisenge kyeyinza okukendeeza obwagazi bw'ensonga z'omu kisenge n'otuuka ne mwana munno nga tosobola kufuna ssanyu ly'omukisenga ate ebyo bikyankalanya relationship ensonga z'omu kisenge we zitatereera obukambwe buba bungi ye muntu gw'osanga oba wabere ofiisa abantu akuba bakuba empi bigala bya mmundu bw'abeera mukyala gy'akola nga oba ye MD agoba buli kadde obusungu buba bungi obwana wakakuba bukuba engoye akunya n'obusungu bungi ensonga ezo tetuzoogerako nnyo naye bwe zitatereera omukwano tegutereera amaka gasasika nkebera ntya spams zange nga ndi muvubuka kaneteeke mu ngatto ze nza okuba nsazeewo I can't talk to my mother or my father but I would love to know omuvuka aba ayagala okumanya eyo test eri simple ogenda mu ddwaliro ne bakukebera okumanya enkwanso z'olina bw'ojja mu ddwaliro tukuwa akasenge for privacy ne tukugamba ofune spams omwana yes kimuleetenga paka wamala n'afuna spams n'ateeka mu kakebe ne tukebera test n'ebala ye test esinga okuba ey'omugaso mu balenzi okukebera oba waliwo obuzibu oba nedda weeba nnomo tetutera kugattako biratumanya olyoke weeba nga spams ntini nnyo awo we tutandika okugamba kati kyeki kireese tukebere ku hormone tukebere ku sukaali tukebere ku bino so test nyangu nnyo ogenda mu ddwaliro basobola okugikukolera naye ng'omuntu atazaala asobola okuddamu n'azaala yes abantu abatazaala abangi be tulabye abamu tubajjanjaba ne bawona n'addamu n'azaala eriyo obulwadde obusobola okuwonyezebwa eriyo obutulema okuwonya netugamba spams teziriimu so tetusobola kukiwonya okugeza abamu oluseke luba lwazibikira nga wazibikira point emu okola sajare n'ozibukulawo abalala ebirungo byabwe nga testosterone eba wansi netumuwa eddagala neyeyongera abalala emisuwa gitambuza omusaayi ku ntula giba tegigutambuza bulungi operation naye ekolebwa omuntu n'atereera so abamu beetaaga ddagala abamu operation abalala bo batulema netugamba kino tekijja kusoboka edda tono leero waddange asaana ggwanika singa gwe musawo tosobola kugamba mulwadde ekyo kubanga bannange ngolaba tolina option ibula yonna naye kiva ku ki musawo oba kaŋŋame nti buli muntu atuuka ku ntikko asobola okuzaala baba mwami nedda omwami weyegatta si buli omu nti yeegatta n'omukyala asobola okuzaala so omwami alina okwegatta n'omukyala amazzi ne gafuluma ku sipiidi emala ne gayingira mu mubiri gw'omukyala ate amazzi ago galina okubaamu ne spams so abamu bafulumya amazzi naye nga tugakebera mu lab zero spams ago amazzi gaba tegalina bulamu tegasobola kufunisa lubuto nga banga afunye gana getunywa abamu ekkubo lyo tube efulumya spams urethra eba nfunda ng'era waamala amazzi gajja matini gatonya wano tosobola kufunisa mukyala buto kubanga olugendo spams lutambula okutuuka ku ggi luwanvu weetaaga okumala ne force yesindika spams about halfway then neziwuga olusigadde so wekuba nga tekuli force eyejja tesobola kutuuka mu luseke zirina okusanga eggi oyogedde kantu ako neziwuga nezigenda nendaba ku Valentine's Day abaana balina effujjo ku mutimbagano balaga busipamu nga bugenda bungi nga kamu kakutte buke kamu nga kakutte buke kagenda nayo naye wannange anyways Dr. Agatuwumbawumba ng'oggyeko bino byonna okulya healthy okukola biki ebirala nga nzijeko essowaani yange nze ng'omwami naye tandika bigere by'omwami biki ebirala apart from eating and exercising birala badde nsuubira awaka mukyala wange okunnyambako nabyo okubanga omubiri gwawe gusobola okuproducinga spams yes omuntu okukola omukwano obulungi abasajja sex bamudesigninga nga it is after safety nga ebirala byonna biwedde ebizibu n'obuvunaanyizibwa omaze obihandolinga n'olyokolooza ku mukwano so ewabaawo ekizibu kyonna ekireeta stress ewaka ebirowoozo
bisobola okulemesa omwami okukola omukwano, bisobola ne stress ekendeeza ne spams omwami zajja. So nandyagadde abaagalana babe nga bayogera bulungi ne bannaabwe nga ba mukwano, they befriend each other, nga batwala obudde buli omu okufa ku munne, kikulu nnyo. Then ekirala okulaba nti abaami bwe bajja ewaka ebizibu by'omulimu wabireka ku mulimu. No concentrating ku family yo n'omukyalawo, kuba abamu bajja n'ebizibu by'ewaka eby'omulimu nabireta ku waka n'alema okuyimirira n'asigala nga takola bulungi ensonga za mukwano. Ekya exercise tukyogeddeko n'emmere okulya obulungi, ebyo biba bisobola okutambuza bulungi. Okwebaka ekimala. Ate okuba n'abaagalwa abangi. Ku makya n'aba wano, ku lanchi n'aba wano, ate kiro nadda ewaka. Naye kati wona waayise, watufu wagenda okuzaala. So nga twagambye omubiri gukola spams mu millions. Wona ezo zaala. So oli waabanga culture yo beddiini emukkiriza okuba n'abakyala abangi asobola okuzaala. Inadde bonna n'abazaalamu. Okujjako ekyo kyolese kikulu. Abakyala omwami buli waalema okukola ensonga z'omu kisenge banenya abaami bano nti kitegeeza nti yafunye abakyala abalala. Si kituufu. Abadde banga abasinga buli omu kyekisinga okumunyiiza. Buli musajja gy'agamba wiiki eno sipafomize bulungi, ate ekisinga okunyiiza omukyala wange yagamba kirabika nafunye nva mu bwenzi. Kyeka si kyamwagala nzije nzikuse. Ate ekyo kibongera stress bambi. So si kituufu nti omwami watapafominga batakwagala oba aba mu bwenzi. Ekyo nakyo twetaaga ko omukyala buli wanenya omwami kimwongera stress abawo okuwona. Kano akatalekeka bagamba nti no banaye kankyogere nga bwe kiri kasita abaana tebalaba nti omulundi ogusooka omwami kasita amalamu akagoba bwe guzaala ogwokubiri teguzaala. Is that true? Nedda si kituufu kuba buli mulundi omwami aleeta enkwanso. So asobola okuzaala mu rawundi esooka oba eyokubiri oba eyokusatu. Eno esooka eba fast nti dakiika banga nkoko eddako yerwalwawo kennyo kati luwe esinga okuzaala. So eri abaami abalemerera okufuna rawundi eyokubiri n'eyokusatu naye balina abaana. So ekikulu kasita enkwanso zifuluma ne ziyingira omubiri gw'omukyala. So ekyo nakyo abaami kibastressinga nnyo. Eri abaami nga bafumbo baludde n'omukyala bbanga ddene nga bo bakola rawundi emu oba bbiri oba beemanyiire ebbanga ddene nga tekiri nga bwe baatandika nga bato. Ekyo nakyo kiri nomo. Ate osobola okuzaala mu rawundi esooka oba eyokubiri tewali buzibu. Dr. Mutwaba kwetaaza kusangawo. Erinnya nze Dr. Mbaaga Kigongo, ndi urologist. Buno bukugu mu ndwadde ez'omusulo n'ensonga z'abaami ez'obutonde. Nkolera ku ddwaliro lya Eurocare Hospital liri awo e Nansana. Ewa Pastor Bugembe opposite. Yes. Nansana ewasooka kumpi awo awali Pastor Bugembe the opposite side eddwaliro eryo lya Eurocare weeriri. Ukawuka bakusanga wewe wenkolera okujjako omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo ku WhatsApp. Usually balabi mbawa WhatsApp contact. Osobola okusindika ekibuuzo kyo ku WhatsApp number 0704 797 197. Tujiddemu 0704 797 197. Okay. Tuyanzege Doctor. Bana wewe ebibuuzo byonna nja kubaatenga bannange actually kanyongezeeko kwekyo ku ddoboozi tuba muweereza ekibuuzo tokola voice note. Just type a message. Ebifaananyi tusobola bikuweereza olina kuba obusajja bw'ekifaananyi n'akuweerezaako. Usually abeefaananyi bagamba bajje mu ddwaliro kubanga essimu oluusi ewaka abaana bagikozesa. So ebifaananyi nedda. Ye lwaki Doctor lwaki tebwenkana? Akamu kaba katuna kala kaba kanini. Obutonde bwaffe bwetyo bwe buli n'ekiba butonde bw'amabeere tegenkana. So buli woba ne right ne left wabaawo small difference weba ntini. Tewali buzibu naye oluusi weba nnene kitegeeza kana akatini kandibanga tekafuna biriisa nga waliwo obulwadde obukalemesa okukula. So
weebuuza ku musawo difference weba nnene netulira mutabani wange nga mwana wange tabanga yalemala nga ndaba akamu katina kalala kanene ne size tebuba ku level yemu obutula akamu kakawansi akamu kasita buba mu scrotum that is okay okujjako yobanga ddala okwatako side emu teri yawe wali obuzibu ojja mu ddwaliro teyanze genda kukyawo tubadde olunaku olwaliro njagala obwakaliza omwezi gw'abataata omulungi ddala ate nga twekumbe nga tuli balamu omusajja temuli mu nsonyi ogenda nakwebuza ku musawo tekiri mu nsonyi n'okugamba omukyala gwataako owulire bulanga akatalimu gw'owulira ki ate abakyala ffe tusinga n'obbamanya because twala obudde bungi nga tuweeyinga mubeere bulungi bye